There is nothing bad like losing a mother. Olunaku olwaleero Ssuuna Ben atutte ku mutimbagano gwe ogwa Facebook n'atugamba bino wammanga. Agambye gummula mirembe maama wange gwabadde buli kimu kyange. And he put out this post 6 hours back. Kitalo nnyo, kitalo ddala. Ssuuna Ben mukozi wa ku radio emanyikiddwa nga Bukedde Fama era nga y'omu ku beegulidde erinnya mu kukuba erinnyanyanyanya mu ndongo wano e Kampala. He's one of those DJs that has gonna hit obviously come up n'abako ebintu byakyusa okuva bwe yava e Masaka n'ajja mu kibuga Kampala. Mu kifaananyi yoyo maama wa Ssuuna Ben era nga Ssuuna Ben avuddeyo n'atugamba nti maama we wakuziikibwa enkya ng'ennaku z'omwezi 21 olunaku olwokutaano ku ssaawa 10 enkoni Masaka era nga gy'agenda okugalamizibwa. Era agambye okyamira ku lubiri lwa Ssaabasajja Kabaka olw'e Masaka Nkoni gy'osobola okutuuka ku muziga. Tubaniriza ku mukutu gwa verse 256 naye nga amawulire ge tuleese olwaleero ga nnaku nnyo. Mwana mulenzi amanyikiddwa nga Ssuuna Ben aviiriddwako maama we era ng'atugambye nti abadde muntu wa nkizo nnyo mu bulamu bwe like any parent bw'abeera mu bulamu bw'omuntu yenna era nga ffenna tukkiriza nti ebyaddala abadde muntu wa nkizo mu bulamu bwa mwana mulenzi Ssuuna Ben. Tubaniriza ku mukutu ogumanyikiddwa nga verse 256 lunaku lwakuna. Mawulire ga nnaku si mawulire malungi kuwulira naye nga tuli wano okubatuusaako ebintu bino nga birina okugenda mu maaso. So bannayuganda bavuddeyo ne babaako engeri gye bakubagizaamu Ssuuna Ben. Katugende ku mukutu gwa X. Perfect movers and packers agamba it's so painful to lose a mother after you've just made it in life. They don't get enough time to enjoy the life. Get enough time to enjoy the life you had promised after you've gotten somewhere. RIP. Then Seguna Agamba RIP. Then the 1989 guy says, oh no, may her soul rest in peace. Bwavuddeyo n'agamba. Then tumaliriza n'ono amanyikiddwa nga Awan Kavuma. Oh God, this is very sad. More so if you know how close this guy has been to the mom. So omusajja ono amanyikiddwa nga Ssuuna Ben abadde so close to the mother era nga kyovala post ye ku Facebook egambye nti ono yabadde buli kimu mu bulamu bwe. So you know how it pains and kitalo nnyo kitalo ddala ekya mwana mulenzi Ssuuna Ben era nga tusaba Mukama omwoyo gwa maama we agulamuze kisa. So tugende ku mwana mulenzi omulala avuddeyo n'abaako kyakubagiza Ssuuna Ben Kimbugwe nateekawo mutima. Then tugenda ku the United guy. RIP, it's so sad. Darius Sekitoleko says sorry. Nicholas Habasa says RIP. Then Caesar says RIP. Bebo abantu baffe. And Michu avuddeyo n'agamba may her soul rest in eternal peace. Oyo Michu for you. Then bwetuvaawo ne tugana National Unit Platform ne bagamba nti Bambi RIP. Then Lexis Plumbing Solutions RIP Muchala Kayondo. She was called Muchala Kayondo. Wagaba UG, very very painful, may her soul rest in peace. Bazanya Thomas Eric says RIP. So now osobola ogenda mu comment section yaffe wano ku the verse 256 n'obaako obubaka bw'oweereza mwana mulenzi Ssuuna Ben. Ssuuna Ben musajja ava Masaka era nga amanyikiddwa nnyo mu kuzannya ebinnyanyanyanya. Maama we ye mukazi eyamuzaala n'amuteeka ku nsi eno era nga abadde awangalira saidi z'e Masaka. So Ssuuna Ben ennaku ezo yalinamu obuzibu bwa mukyala we manyikiddwa nga Nambayo era nga bakaanira ebintu. If I told you remember that story, it came up and obviously covered everything in the media. Era ne tugamba kigenda kugwa kitya gye byaggwa era story neva mawulire kuba omukazi era yagala kutwala nyumba ya Ssuuna Ben. Wetwogerera sigenda kuvaayo mbagambe nti embeera Ssuuna Ben gyalimu eri bweti naye nga ku mbeera y'ennyumba eyo naye nga bigenza okugwawo bino nga kyetwakomako okuwulira nti ali mu kooti era nga gyali mu kugezaako okulwanirira okufuna ebintu bye. So Uganda leero mawulire ga nnaku jo tukimanyi nti tubadde mu kooti nga Besigye ayagala afune bail era nga tayagala kuwozesebwa mu court martial.
Colonel Dr. Kizza Besigye ne bagamba nti bail application ye bagenda giwulira ku Lwokubiri next week. So Gimori agabaddewo mu ggwanga n'olunaku olwaleero tetufunyeemu ekikangabwa ekirala nga mwana mulenzi Ssuuna Ben avuddemu n'atugamba nti maama we afudde. Ebisinga ku mugenzi tujja bimanya nga bamuziika batuwulira emyaka gye yazaalibwawa era naki kyabaddeko ekigenda mu maaso mu mbeera ze zabaddeko n'ebyabadde akola. So awo we tuli wano ku mutuga verse 2256 yongera okusubscribinga mulo subscribinga hit the notification bell akadde ako kakulu kubanga buli tuteekayo emboozi obeera notified oba otemezebwako mu kaseera mpawo kaaga nga video yakagendayo n'ogiraba. The reason as to why most of you miss out on updates is temutekako kaddaako, which is very 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 bad, and it's very important okumanya mbu akaddaako kakulu nnyo mu kintu kyonna kyogenda okukola. So maama wa Ssuuna Ben eyo mu kifaananyi nga bw'omulaba nga baseka ne mwana mulenzi Ssuuna Ben. Kagendeko ku mukutu gwa Facebook ndabe bannayuganda bakubagiza batya mwana mulenzi Ssuuna Ben wano mu comment section. Shuaman Segawa akola ku mukutu gwa Radio Simba agambye Katonda wange yalabbi Ssuuna Ben ala kugumye. DJ Jacobo Mutuza agambye RIP mama. Maxwell agambye that's sad news. Bina baby oh dear this is so bad banange nga Kitalo nnyo. Matiti Kitalo nnyo muganda wange. Big size agambye awumule mirembe. Then Pretty Kia agambye mukama akugumye. Wumula mirembe our dear mother. Yekolera the music analyst Ssuuna nga Kitalo ekya mukyala Kayondo. Then akankunda n'agamba Yesu mukyala Kayondo bw'atyo bwagenze. May her soul rest in eternal peace bambi. May God strengthen you Ssuuna Ben. Lilian Kekiseka bannange nedda kino tekisoboka, but what is life really? Bambi Ssuuna obadde oyagala nnyo maama Kayondo naye mukama lwaki? RIP Bambi Ssuuna mukama akugumye nnyo. Wamala balona banga Kitalo nnyo muganda waffe. Then mukunja Sewamala n'agamba Bambi may her soul rest in eternal peace mukama akugumye. Sarah n'agamba for really deep sorry for you Ssuuna Ben, take a heart bro, nothing can happen without God's will, and I pray to God to comfort you at large and welcome the mom's soul in paradise. Mawanda Media Kitalo nnyo wabula wumula mirembe mama. That's what people on Facebook are really trying to utilize the lights. Jacqueline Sanyu, may she rest in paradise. May God comfort and strengthen you, family, relatives and friends. Sad moments Mulumba Dennis. Serwanja Joshua nga Kitalo nnyo bambi. So very many people have gone ahead obviously join others. Nibabako bubaka bamuwa. Amumanyi tata semu comedian asingo wemirwe nkoko Bulonga Kitalo muganda wange. Mama wumula mirembe Ssuuna Ben mukama abagumye in this challenging time. Ngo olabye mama bambi. You loved her so much. That is Nikki Blessings. So byebyo betujja ku Facebook bantu bangi obubaka buyiika bukyagira ddala naye nga tugenda kuba tuwaleeteramu updates okuva wali mu district ye Masaka nangeri ki ona plan y'okuziika kuba lunaku lutegedde nti maama wa Ssuuna Ben aziikibwa lunaku lwanca wali e Masaka kino ng'oyisiza ku lubiri lwa Kabaka naye enteekateeka zonna okusaba ssaawa meka okusoma ebiraamo ddi lwagenda okuwumuzibwa mu nnyumba ye y'olubeerera bye tugenda okuba nga tulindiridde wano okubatuusaako ku mukutu gwa verse 2256. So twagala kuweza abantu emitwalo 7 by the way abatusubscribinzeeko kuba we twogerera kati tulina abantu emitwalo 613 tuuzayo abantu 7. So please mwongere okusubscribinga era nga wano ku mukutu guno tujja kuba tubaleetera amawulire nga bwe gasaana okubeera. Ssuuna Ben mukama bw'atyo wageze naye nga kyemmanyi kiri kimu nti guma muganda waffe bwe bito bwe bize tebize bulungi si mawulire malungi but byonna mukama yagaba ateera yajjawo. So Ssuuna Ben tusaba mukama akugumye naye nga nkimanyi nti kakaseera k'olimu si kangu, kaseera kazibu, kaseera kanaku. Awo mu luzungu bagamba it's now dark clouds in Masaka Nkoni. So bwe bito bibadde munegateko nga
tukubagiza mwana mulinzi Ssuuna Ben in the comment section below.